atenderezwa gurumiswe ekitaffe Tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwa bwombago kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yeetengeredde oli waddembe okubuuza omutima gwo weegutakkanya ebigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaawo bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozukusa amazima agakutuddemu. Olunaku olwaleero nsaba twogere ku kigambo kye babagamba oba ebintu bye boogera mu bitabo emanyikiddwa nga general paper y'emyoyo wano okusobola okubeera nga twezuula. Ekigambo kye bagamba nti beera n'amatu agawulira. Abaagalwa, mu bitabo ebyo babagamba era nga nsaba ebigambo bino by'ogenda okubeera ng'owuliriza bikukke mundaayo. Ne babagamba nti omwana w'omuntu aliweebwayo eri emikono gy'abantu. Era leka oleme kubeera oyo ayina amaaso atalaba, ayina amatu atawulira. Leka ebigambo bino by'owulidde bikukke mundaayo, mu buziba mundaayo nga biyita mu matu go. Kubanga mu butonzi obw'ensi yo omwana nga kye kirowoozo kyo waabeera nga tannaba kubeera nga azaalibwa, kyekyo ky'obeera olabako. Ebiseera ebisinga omwana w'omuntu akozesa endabirwamu ye ey'obulimba okusobola okubeera nga annyonnyola lwaki alaba omwana oyo gw'aba alaba wabweru we. Omwana oyo kye kibeera ekirowoozo, jjukira nkugambye nti omwana oyo kye kibeera ekirowoozo. Naye omwana w'omuntu ku lw'okuyagala okwebuuza omwana ono azaaliddwa atya n'atandika okubeera nga ateekawo amagezi ge ku lw'endabirwamu eyo emuvuddemu gy'atasobola kubeera nga annyonnyola, atandika okukozesa ettumba lye okubeera nga annyonnyola. Wakozesa ettumba lye okubeera nga annyonnyola ekyo ky'alaba kubanga takiggye munda ye, atandika okugamba nti ekyo tekisoboka. Era yaayaana okubeera nga afunayo omuntu oba omulala yenna asobola okubeera nga akola ekyo ky'atasobola. Abamu ne munayita n'emisambwa kubanga ye amanyi gwe ky'otamanyi nga naye nga naawe okirimu. Oba okirina. Gwe ng'omwana w'omuntu buli wokkiriza nti nno toyina busobozi era kino tekisoboka era lazima gaana tekisoboka kubanga obeera okikakkasizza. Ekitonda omwana wo nga kye kirowoozo kyo oba nga gwe bayita the sun kubanga aba avudde mu ndabirwamu eya enjuba yo ekutuddemu, gwe bayita omwana.
era omwana oyo waalabika nga kyekirowoozo kyo n'omutandika okubeera nga obuuza ebyawabweru oba oteekako obukwakkulizo obwawabweru ekintu engeri ekyo engeri nga we kitondeddwa, then kiba kitegeeza nti ogenda kwezibira ekkubo okufuna amazima. Ensonga lwaki mwatunulira enjazi ne mulowooza nti naani living singi, ne mutandika okubeera nga muyasa baganda bammwe nga temumanyi nti no nammwe mwabalimu. Singa mwabuuza oba singa twabuuza ewatutuddemu eyatonda ebyo bye tulaba yanditubuulidde nti abo baganda bammwe. Mu ngeri eno ebiseera ebisinga ffe ng'abaana b'abantu y'engeri we tuyuza obulere ebyo ebibeera bizaaliddwa mu bulamu bwaffe. Omwana w'omuntu bwe tutaakomye kubeera nga tulaba ebyo ebivudde mu nda yaffe nga tukozesa ebyawabweru, tugenda kubeera nga twekuumira mu bulimba mu kifo ky'okubeera nga tubuuza oyo abeera abitaddewo nga ye mwoyo waffe pulojekiti etutuddemu. Nga yoyo gw'olaba mu ndabirwamu. Omubiri gwo jasi muwundwa ogw'ekitangaala gwe gw'okwatako n'olowooza nti guliriyo, naye in fact obeera nga akubiddwa ku kisenge. Kubanga oli dense n'olowooza nti nno bw'otyo w'oli. Gwe ky'olabanga okufa just kuggyako ka projector kali gwe ne mukuba enduulu ne mulowooza nti afudde. Naye deriyo ye akuba ekibiri gwe ky'olaba abeera asigaddewo. Y'ensonga lwaki abaagalwa tuzze tugambibwa ebyasa n'ebyasa nti yeffe kitangaala ekyensi, yeffe bulamu bw'ensi eno, kubanga amazima gatudde munda mu ffe. Ebyo ekitangaala n'obulamu ebikola ebyo byonna by'olaba wabweruwo biri mundaayo. Ne tuzze tugaana ng'abantu, tuzze tugaana mu kugaana nga tetumanyi nti nno ebikola ensi yaffe bitudde mu nda yaffe, ne tukkiririza ebiri wabweru. N'otandika okwebuuza, kino kyali bwe kiti, simanyi kyali bwe kiti, simanyi kirabika kyali bwe kiti, simanyi oba mubitegeera. Ebyo bye bituleetedde n'okubeera nga mulowooza nti tutambuza ennono, naye nga ennono ngereese bugereesa teyava mu mitima, kubanga nannyini kutoola mu mutima ayina amagezi agatudde mu buli kintu kyonna. Ekyo ekitalabika kitandikira munda ne kisobola okubeera nga kirabika. Naye ku lw'ettumba eritutudde mu mutwe ne tuyagala buli kiseera tunnyonnyole lwaki ekyo kibaddewo era mugaso gwakyo kye ki, ne tulema kubuuza oyo atutuddemu akireese okubeerawo. Mwebuuziza abantu, nyina ebibuuzo, balina ebibuuzo bye bambuuza. Ebigambo by'oyogera obijjawa? Ebigambo byenjogera bitudde mu mutima nga naawe obiyina na buli kinoomu abiyina. Buli omu abiyina.
naye owa obudde omwoyo wo, owa obudde okwewuliriza okuwulira amagezi agatenkanika agatudde mu ndaayo. Osirikako ko oba obeera mu buli kiseera kikeesa bibaala biduula n'otasobola kubeera nga weewa obudde okusobola okubeera nga weewuliriza osobole okubeera nga ozaala ebyo by'olowooza nti abalala bagezi nti by'otalina naye nga mwana wattu obiyina. Naye okubijjayo byetaagisa budde, byetaagisa kulemerako. Kubanga lino ssomero eryetaagisa okubeera nga oyiga okujja amazima mu ndaayo si wabweruwo. N'ebyo byonna ebibeera wabweruwo oyina okwebuuza okuva mu ndaayo ne bisobola okubeera nga obuelectrons bwo oba amagezi go agabadde gakyali mu bwawannema ogawa amagezi aga vibrations eza waggulu agava mu ndaayo. We gava wabweru nga tegakkiriziganyaniddwa na mu ndaayo gabeera amagezi agabeera ag'omunguuba. Nyensonga lwaki vampire yatukweka amazima mu maaso gaffe. N'awandiika ebirungo ne blueprint eya buli mwoyo n'abiteeka mu bitabo ebisaasaaniddwa buli wantu wonna abo abayina okubeera nga beezuula ne balema kutegeera nti ebitabo ebyo bikwata ku bo. Abagalwa, entegeerayo ng'omutonzi yekuyamba okusobola okubeera nga oteekawo endabirwamu ezo z'oyagala okubeera nga oteekawo. W'okitegeera kino olekeraawo okubeera nga odda mu kizikiza eky'abakatonda abangi aba Misiri. Ekigambo ekyo baakibagamba mu biwandiiko ebyo tebaategeeza nti lubaale, kubanga lubaale atudde munda mu ggwe. Baategeeza ebyo ebiri wabweruwo. Osinzanga Katonda omu era omwagaliranga ddala y'oyo atudde mu mutima gwo so omulala yenna. Gwe ng'omuntu oli awo naye oyina omubiri gw'oyina mu nnyama, oyina omubiri ogw'ekitangaala n'omubiri ogw'ekizikiza. Omubiri ogw'ekizikiza guno gwe gutuddemu ebyo ebitakwatagana na mwoyo wo, naye ng'era ye ggwe. Buli w'otakkaanya na mwoyo gwo ogenda okusanga nga ojja amagezi mu mubiri gwo ogw'ekizikiza gwe buli kiseera wano bwe wayita sitaani naye ng'abeera ggwe. Kankuwa example. W'obeera ng'olina embeera yonna emabega gye wayitamu nga Katonda oba ng'omutonzi n'otasobola kubeera nga ofuga obulamu oba n'otasobola kubeera ng'ofuga obusungu bwo, embeera eyo erina okukomawo mu bulamu bwo oyige engeri y'ojja ngangamu. Naye w'otakozesa mwoyo wo mutukuvu atudde mu mutima ojja kwesanga nga ozgye mu mubiri ogw'ekizikiza kyo, kubanga gwo gubeera gutudde mu tterekero ebyebyo eby'ebisobi oba bye bayita obululume bw'ozza okola. Ekitegeeza nno w'obeera nga mu bulamu obw'emabega generations ez'emabega kyali nga kyangu nnyo okukwata ejjambiya oteme omuntu kye kisooka okujja. Paka wodda mu mutima n'oyiga lesoni eyo n'omanya nti weefuga otya. Omwagalwa, okubeera nga otambulira mu maanyi ag'ekizikiza kyo
ekya omulongo ow'ekizikiza atali mubi naye aterese just mistakes zo z'olina okubeera nga olongoosa kwe bayita okutambulira mu bakatonda ab'ekizikiza kubanga ebyo ebibeera bitambulira mu mubiri gwo ogw'ekizikiza bibeera bivudde wabweruwo si mu mutima gwo. Okwe kye bayita bakatonda abangi aba Isirayiri amanya aba Misiri. Naye bwe mwatuuka wano ne mukinterpretinga ne mulowoozaamu nti bakatonda baaki nti balubaale. Nedda, lubaale nga bwe tuzze tusoma lubaale ye DNA eyo oba ke kataffaali ke bayita atom, the smallest unit of matter. Ekitegeeza nno ali bw'omu wamu naawe oyina oba omwenda bwo nga n'enkoko ebuyina nga n'embuzi ebuyina nga buli kinoomu abuyina. Osinzanga Katonda omu yekka nga yeggwe nga yentegeeraayo. Eyeekomererwa n'omusumaali gumu, omusumaali ogumu yempuliraayo ku ekyo ky'obeera oyagala okubeera nga ozaalibwa. Ky'oyagala okubeera nga kizaalibwa. Mu kuzaalibwa kye ki oba okukomerera kye ki nakibannyonnyola emabega nga kwe kufuula negative electron abadde wannema. Electron ebadde wannema ebadde just kasaalaba n'oyongerako akasaalaba akalala neefuna okukomererwa. Logic. Ebitabo bwe baabiwandiika kubeera nga eringa nga general paper osobole okubeera nga ozuula the metaphor eri mundaayo. Metaphor eri mu bitabo ebyo osobole okubeera nga otegeera nti yeggwe Katonda gwe bateeka ku musaalaba yentegeeraayo. Kati entegeeraayo ng'evudde mu bwawannema efunye oba etindiddwa etya etindiddwa mu mayengo ag'ekizikiza ye mayengo ag'amazima ga wabweruwo oba mundaayo. Nga tuli mu kaseera kana k'amakyusa nkusaba omwagala oleme kubeera ng'ogoberera muyenje gw'abantu na kubeera nti nno oyagala osanyuse famire yo ng'oyagala osanyuse abo mikwano gyo kubanga gwe olowooza nti nno we sitaakole kino sijja kubeera nga nfiiringa mu bbo. That peer pressure. Beera n'okutu okuwulira otegeere nti yeggwe Katonda wajja bw'omu era ogenda bw'omu era oyo gw'osigaza yatudde mu mutima mumuwulirize. Mumuwulirize, tumuwulirize ffe nga ffe kubanga bwe buzaaliranwa bwaffe. Obuzaaliranwa bwaffe obututuddemu era nga tebusaba kufuna lukusa okuva eri omulala yenna okusobola okubeera nga ofuna entegeera eyo gy'oba oyagala okubeera nga otegeera kubanga yeggwe alina ekisumuluzo ky'ebitudde mundaayo. Ekyo kye bakugamba nti w'oba oyina okutu wuliriza, kwe bagamba nti w'oba oyina okutu wuliriza kuli mundaayo. Wuliriza, yiga okuwuliriza Katonda akutuddemu, yiga okuwuliriza omwoyo wo omutukuvu, yiga okuwuliriza obutukuvu bw'obutukuvu obutudde mundaayo nga buva mu mwoyo wo. Kubanga ekyo tewaliiwo asobola kirwanyisa kubanga kikuwa eddembe. Era nga kikufuula ne kikufuula ow'amaanyi atasobola kubeera nga ofugibwa mulala kubanga ebibyo bibeera munda.
amaanyi agakutuddemu ye namuziga atonda ensi kubanga ffe tulinda birwamu ey'ekyo kye tuli oba ekyo kye tulaba. Yensonga lwaki bajjajjaffe buli kiseera batugamba w'oba oyagala kukyusa nsi kyusa ggwe weekyuse nga tonnaba kubeera ng'okyusa abalala kubanga okukyusaako kwe kukyusa omuwundo oba ekitangaala ekikuba ensi empya eyo gy'oyagala okubeera ng'otonda mu bulamu bwo. W'obeera ng'omanyi nti nno ebirungo ebikola ye taata ne maama nga gwe bayita kwagala, beera kwagala. Yagaliza abalala. Abasamize tuyina omuze ogw'okubeera nga twefaako ffekka n'abafamire bokka ekintu ekitali kibi. Naye kyekiseera tugolokoke tuyake tusobole okubeera nga tusabira ku lwa buli muntu yenna atudde ku sseŋŋendo eno akukkirizaamu n'atakukkiririzaamu ow'amadiini amalala oba akola ki yenna musabire. Ensi eno yabakibwa obuuma era efuggibwa obuuma naye w'obeera ng'osaba oli wa ddembe okubeera nga saba ku lulwo na buli mutonzi yenna atudde ku sseŋŋendo eno afune obuuma kubanga okubeerawo kwa buli kinnoomu ku sseŋŋendo kugenda kuleeta embeera ennungi eri buli kinnoomu. Ne twayiga embeera ey'okwefaako ne twerabira nti tuli DNA ey'amaama nattimba nga we twali mu buntu twali tetwerwanyisa kati tukola amafumu tukola byonna ebyetaagisa okulaba nga twekuuma eri baganda baffe abaali batudde mu mubiri gwe gumu nga kati wooli ng'olina DNA y'emu billions 7 ezikutuddemu nga ye DNA ey'amaama nattimba kati nga gy'olaba ng'abantu naawe nga be bantu baba bulijjo abakulimu. Ebiseera ebisinga ntera okubuuza abantu ne bagamba gwe wali olabyeko DNA ey'omu mukono ng'eweesa ebyokulwanyisa oba nga esaba passport okubeera nga eyagala kugendako mu mutwe ne bagigamba nti oyina kuyita mu vivi awo oteekeyo passport bakukkiriza ogende gy'oyagala okgenda. Twajjawa omuze ogw'okubeera nga twekomako nti nno simanyi ono Munnayuganda simanyi ono Munnakenya mu mubiri gwa maama waffe. Ettumba lisobola okukuleetera nti security purpose lwaki twatonda ensi etazimbiddwa mu mutima kubanga kwagala ye yeekuuma era kwagala tabeera na bulabe eri mulala kubanga amanyi nti nno kwagala ye kennyini oyo akutuddemu y'omu yali ne mwoli era ky'aba akola abeera akoze tterekero eri ebirungi oba n'ebibi eri oyo Katonda oba oyo kwagala ali wabweru we. Ekitegeeza nti no w'omukola obubi otaddeko akawunti tugenda kuddamu ozaalibwe otestinge onoze ku ekyo ky'okoze eki ky'osize. W'osiga ebirungi okungula birungi w'osiga ebibi era osiga bibi. Tuli kwagala twajja kwezuula nga tuli mu kaseera kanako okusoomoozebwa. Emotions zigenda kubeera nga zikola ki? Zikulinnya z'otasobola na kubeera nga okontrolinga ebiseera ebimu naye edda mangu mu mutima. Saba obuyambi okuva omwoyo wo omutukuvu. Saba obuyambi okuva eri omutima gwo. Kozesa ekitangaala ekya pinka oba ekya kiragala ng'okiraba nga kitambulira mu nsi yo kijja kuyamba okusobola okubeera nga oneutralizinga obusungu bwo. Bingi ebigenda okubeera nga biragibwa ffe bye twalaba ne tukaaba ne tugamba ekijja kijja oba famire zitukyawe sobola okubeera nga tubategekera bo abakyebase. Bali tusiima we batatusiima kati bali tusiima mu bulamu obuddako.
kubanga twalaba ekizikiza ekiri wano kye tubalaga ne batukyawa ne twaguma tusobole okubeera nga tuleeta ekitangaala kino era naawe beera ekitangaala ng'odda mu mutima gwo nga ogezaako okulaba nga oleeta okwagala okwo kwe wajja okubeera ng'oleeta kubanga yeggwe kwagala tali mu bbaawo, kwagala tali mu mukazi wo, kwagala tali mu ssente, kwagala tali mu baana bo, kwagala ali munda mu ggwe. Weezuule, weeyagale, mu kweyagala ogenda kubeera nga okyusa ebintu. Woba oyina amatu, wuliriza omwoyo wo kyakugamba atudde mu mutima akulindiridde omwagalwa. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe akuume.